Mu kaweefube w'okwagala okuzuula ekiviirako kampuni enkozi z'enguudo okukolanga emirimu gadibenga lye, ekitongole kya UNRA kisisinkanye abakugu mu by'okuzimba enguudo basobole okutema empenda. Okusinziira ku kunoonyereza okukoleddwa UNRA, kampuni nnyingi ze bazze bawa emirimu eziva ku nzikiriziganya ne zikola ebyazo ekiviirako emirimu okukola obubi. Akulira ebyokukuba pulaani Paul Muleme ategeezezza nga kampuni eziweebwa emirimu bwe zibasuubiza ebingi wabula ne zitatuukiriza. Nga UNRA waliwo obuzibu bwe tusanga mu ba consultants oba providers be tukozesa. Abamu bakola emirimu emirungi naye waliwo abalala ebiseera ebimu tusanga nti ekisooka baba tebategedde bulungi UNRA kye yeetaaga mu contracts tetuba tubawadde. Ate ekirala abamu bwe baba bamaze okusuubiza nti bagenda kuleeta abakozi abalina experience abakozeeko emirimu gye gimu, twesanga nga tuba tumaze okubawa emirimu gino nga abakozi abo tebabaleese. Ate ye ssentebe wa kampuni ezeebuuzibwako bayite ba consultancy, Engineer Alex Tulihohabwe ategeezezza ng'obuzibu obuviirako enguudo okuzimbibwa obubi bwe butali ku bo bokka wabula ekitongole kya UNRA okulekangawo bannansi ne kigabanga emirimu nga kigiwa kampuni engwira. Ekitongole kya UNRA kitegeezezza nga bwe kitaddewo amateeka amakakali agagenda okugobererwa mu kukola emirimu n'okusobola okulondola kampuni eziba ziweereddwa emirimu. Twasalawo kukola okuteekako provisional sum kwegamba UNRA negamba ejja kubanga esasula costs ez'okukola investigations. Bwe tujja kusasula labor y'abakozi bo naye ffe tuinkaringa risiki eyo eyogamba nti bwe batwetaagisa okutestinga points 5 tujja kusasula, bwe ba point emu tujja gisasula. Ku nsonga y'obubenje obukyasa ensangi zino, omukugu wa UNRA ategeezezza nga bwe butava ku mbeera za nguudo wabula nti kiva ku bulagajjavu bw'abaddereeva abavugisa ekimama ku nguudo. Likusakiddwa Joan Comfort Agazu ku Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.